ogamba otya alisada talina tabu kyo kiri eyo okola ekigwe kola ebiri eyo akayimba k'obwavu ke kasinga okunyumira obudde buno anyway toliweka Sulaiman Ssemugwawo BBS RFI nawe webale nnyo yonna gy'osinzira okuba ng'otugobererwa mulungi atulaba program simula okuba gyotandikira munange gwe nawe nakyokola nkugamba nti kyekirungi ate nga Simba Automotive eri okubeera nga atekusako programu eno olw'ensonga etugira ddala yonna yonna gye tuba tugenda okuba nga tuviira n'okututuusa yonna gye tuba tugenda okuba nga ate tukolera. Nze Sulaiman Ssemugwawo nkoze ne Robert Kalemeera okutuusaako ebifaananyi nga Saimu akyanyumirwa akayimba k'obwavu akadde kano abantu bonna abakozi mu ggwanga betekeratekera okuba nga ate munaye bazzaayo abaana mu masomero olw'ensonga nti n'olumu muwala luno yadde lubadde luwanvu lwolekedde okuba nga ate munnange luggwako era njagala okutegeeza gwe wenna gy'oli nti vamu ebyo bya Happy New Year teeka ssente woolaba twala omwana ku ssomero asome buli kimu kitambulire ddala ne wendi wano njagala okukakasa nti nina bendaba nga bo bakozi bakedde okujja okuba nga ate munnange bayiriba era ne basobola okuba nga munnange batambuza bizinesi zaabwe mpolampola njagala okugezaako okulaba nga ate munnaye mbayingiramu mpolampola bambulireko oba oli awo ku nteekateeka zaabwe era ng'abakozi bane mwasuze mutya babagwanire amanya gange Sakya Mukama Ronald. Sakya Mukama Ronald. Embeera yakuza bana ku ssomero mwetesetese mutya nga mmwe? Embeera kituufu yakuza bana ku ssomero naye nze nganze kuba nze nzikiriza Mukama. Mukama yatwala abaana baffe ku ssomero kubanga yatusasuya fees tukola kati nga n'otwala tukola byonna tubiteeka mu mikono gya Mukama kuba nze bwenkera ku makya nensaba nenga Mukama nkulembera ngenza okutunda emaali yange eno era njitunda nekola ki neggwawo nenfuna school fees ya kyenyinza okugamba wanze sijja kwogera nga atali muki mukkiriza kati kusebo njagala kubuuza watandise okulowooza kuyokuza abaana ku ssomero oba wabirekedde Mukama? Mbirowooza era owange yatandise dde okusoma era asoma okukkiriza. Waliwo omuntu omulala omukkiriza ali eyo neera tukkiriza nti kubukkiriza kubeerako bikolwa nga ki ebigoberera omuntu omukkiriza? Ebikolwa ebigoberera omuntu omukkiriza kwe kuba nti nzikiriza nga situdde awo nengenda nenkola nga bwendaba kati bwenkola ki bwengenze nenkola mukkiriza nenkola ki neteekako ebikolwa kati nasuze mu katale nasiibye enkola owulira nemmala nengenda mu katale nakaseyo gye nkolera newasigalawo emaali nenjireta nga bwogiraba kati ate ngenda siba mu ttuwa nga ntambuza nga ngenda nkola ki nga nkola so ngenda ku Sunday nensaba oba mu nnaku endala nenfuna time nengenda nensaba okitegeera ng'omuntu wakeera n'agamba nti olwokutaano agenze ku saala. Ekitegeeza ebizibu bazadde bano ebasanga nga school fees ezeekanamye gwe tobiraba abikwasa Mukama? Kituufu nnyo kubanga school fees ezeekanamye nabo abasomesa oba aba headmaster oba bananyini masomero batuula ne babala ne bagamba kati nga bwe natuula ne mbala eno emaali nti singa emaali eno ngisuubudde nti oba 1,000 bwe nagitwala mu kkubo banagirya nti kanjongeremu 2 olwa gundi oba azini gundi mweyise okitegeera okugituusaawo. So kati be bananyini ssomero nabo batuula ne babala ne bagamba nti kituufu abaana bagenda kuddamu naye tukoze tutya kubanga kati amafuta galinnya okitegeera. So kati emmere mu kyalo obuwunga bwe bakozesa ebintu ebyo you get it byalinnya okitegeera. So kati nabo batuula ne babala ne bagamba nedda tetugenda kumalako wabula kye tugenda okukola katwongezemu akasente bwe kati. So kati yes kituufu kisobola okutunyigamu nga ffe abazadde naye tulina naffe okumanya obulamu bwe butambula nti twali kwanalooko kati tuli kuki tuli kuki eyo tikitooko okitegeera tuliko okitegeera. So kati abaana ng'abaana ewaka babadde mu lumula oluwanvu nzikiriza nti abaana bafunye emikwano emipya balina ne bebayiza ebipya mubakumyekumye mutya mukadde kano nga baddayo ku ssomero? Kisinziira wabeerawo abazadde abagumumu oba kye tuyita abakambwemu ate ne wabeerawo abazadde abatali baki abagayaavu okitegeera abeeberera awo. So kati buli omu alina engeri gy'akuumyemu omwana we kati ffe
wabaddeyo of course Bible study, Bible y'abaana okubasomesa, so katubata ne bamala mu holiday no ne bagenda ne basoma Bible, ate ne tubatwala mu mizannyo ne bazannya, you get it. So kati buli omu alina engeri gy'akuumamu omwana we. Sijja gamba nti abange nyina engeri gye mbakuumamu, ate n'abooli alina engeri gy'abakola ki gy'abakuumamu. Badde manyi ogenda kungamba eddoboozi lyakugambye batwale basome Bible. Ani anti bonna abantu bonna sibakkiriza, okitegeera. Nze njogedde nga nze omukkiriza gwosanze n'enkubuulira. Embeera gye tulina okwejjamu n'endala kwe gamba nti gavumenti eno, you get it, twejjemu ekyo ekirowoozo kya gavumenti eno, kuba ne gavumenti tenyambye, kuba n'endala erijja tegenda kukola ki bwe kiri, tegenda kuyamba. So kati twebereremu tukole no n'endala erijja etusange nga tukola ki tukola, endala bwe erijja netusanga nga tukoze bwe tuti, era tugenda sigala tuzinze emikono emabega. So tetwekwasa gavumenti. Munnange Saimo agamba sente zibuza akadde kano, omuwa amagezi azifuna atya? Saimo amagezi gemuwa akola ki? Saimo oyo akola mulimu, ali mu studio akuwulira. Saimo akkirize Mukama bajja musasula omusaala, Saimo asobole okusasula school fees. Eddoboozi ligamba gumiikiriza Saimo. Abakulu mugamba mutya? Gwe weteeseteese otya oba olinayo omwana asoma oba muto? Muteeseteese mutya? Nze sirina mwana asoma, naye nange ndi wano noonya fiizi ziddayo ku ssomero. Nga ggwe omuntu? Ngaze omuntu. Embeera eri etya? Kuba kati oli mu kukola tukulaba, naye oteeseteese otya? Osonzeewo mmeka? Kyekibulako? Okola otya okulaba nga ate nawe okumakinga ends meet osobola ofuna fees oyo? All in all ng'okola, first of all olina okuba ng'oli mwesigwa eri bakama abo okufuna ekyo kye bakusasula. Osobole kuba oba toli mwesigwa tebajja kuwa ssente ezo ze weetaaga kudda ku ki. Osoma ki? Osomera wa era oli ku level ki? Namala senior 6 ngenda ku university. Kale njagala, I want to be an accountant. Yeah, so ngenda kusoma finance and accounting. Yeah. Wano nkulaba gwe obadde okwata ssente. Era nze azikwata kuga njagala nnyo ebintu bya ssente ebyo. Kale katusabe Mungu akuteremu omwangu ate bisobole okuyitamu. Inshallah. Bibi Serefina kwokyali omukulu gwani amanyago? Amanya nze Michael. Muteeseteese mutya? Olinayo muto waddayo ku ssomero, musonzeewo mutya oba gwe ng'omuntu? Nze ng'omuntu mbadde n'akamalirizo okusoma senior 6. Ekiddako? Era ekiddako kasooke tulinde results, then tulabe oba tweyongerayo. Naye nga nkimanyi zigenda kuba nnungi. Oyagala soma ki weziba zikomyewo? Nze ngenda soma medicine and surgery. Njagala kubeera musawo ddala. Omuwendo gw'abasawo abatono be tulina mu ggwanga tugaseeko ggwe, inshallah. Amiina. Kale BBS Serefina kwokyali nze Sulaiman Sebugwawo, ebadde ndowooza y'abantu bannayuganda abawangalya mu bitundu ebyenjawulo. Njagala nange okwongera omulanga ku bazadde bonna abali eyo, kye mulina okukola kiri kimu munnanga. Akaddeko kaweddeyo, olina sabbiiti emu okuba nga ate munaye weeteekateeka okusobola okuzzayo omwana wo ku ssomero. Simba Automotive weri ku lulwo gwe omuvubuka atandika obulamu agezaako okuba nga munnange weeyiya kwata emitwalo 5 ku mitwalo 7 ogenda ofune piki osobola okuba nga ate munnange otandika okupakasa osobola okufuna akasente oba oli abakanalabirya famire yo n'okuzzayo omwana wo ku ssomero mukadde ako akaddako. Sulaiman Sebugwawo nkoze ne Robert Kalemeera akankuze wa Saimo asibe bulungi naye yonna gyali Mungu amwanguyize n'akasente akafune. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanzeege olumbe bw'obwavu mugende mukole ssente, buli omu yeetaaga ssente. Kati mazo zibankinga agenda ate entetenkenye endala tusinkane enkya mu byokya.